Okay, ali kumabiliza haba products ogamba otya nkubuzaako mukwano kansubire oli bulungi tubulanganye naye nga mbaddeyo nga mbafumbiranga ngamba kati abantu bange mbatwalire ki mbagambe kinno kati nga nnoonyereza biki ebivaako obufumbo okutabuka abaana batera kati okugamba nti senga nze ebyange tebikyatambula bulungi oba lwaki bingi nnyo bye mwogera bangi nnyo abankubidde amasimu wabula nga sinnaba kutandika kwogera kansooke ntumire ku bantu b'embaale bambi mbaagala nnyo mwebale okunfolowinga mwebale okunnyaniriza nabaddeko embaale naye abantu b'embaale kye bansanyusizaako nti baagala nnyo ebintu bino babyagala ate omuntu w'embaale naddala abakyala omuntu oyo waakwagala aba akwagadde ate nga mwenna mukimanyi nti ebintu ebyo mu bintu ebyo balimmo kaabe mukazi kaabe musajja bali ki balimmo omukyala omwami abeera n'omukyala omusoga takomplaininga alina omukyala omugezi takola ki takomplaininga abantu abo balimu ki batera nnyo ogoberera gino emisomo gyaffe bawuliriza ate ne babiteeka mu ki mu nkola ekimu ku byo ebintu bye twayogeddeko abasajja b'embaale tebaagala basiimuula tugeze bavudde mu kisenge bamaliriza sex naye omusajja tayagala musiimuula kati njagala nzitaanye ensonga ezo abasajja b'embaale mukiwulirize naawe omusajja abadde takimanyi nti omukyala singa mumaliriza okwegattamu ezo ensonga akusiimuulako bangi temukola ki temubimanyi olina omusanga ng'abimanyi omukyala ng'abimanyi naye ng'omusajja ye takola ki tabimanyi era waliwo omwami eyabuuza eyagamba senga nze lumu omukyala wange yaggyayo akagoye ako nalowooza nti andeetedde eddogo bannange eryo si ddogo just kubeera kufaayo kwa mukyala ekyo ekintu omukyala akola ki akikola omukyala yenna omubuulirire fakiti olabira nti ono omukyala yakuzibwa senga oba yamubuulirira omukyala senga yakola ki yamubuulirira okwo kwokola ki kwolabira so abaami mulekeraawo okumaliriza ensonga zino mudduke mu binaabiro n'ettawulo zammwe mudduke mu binaabiro neki n'ettawulo zammwe olina okukola ki okubeerawo omukyala n'akola ki n'akusiimuula n'onyumirwa ensonga ezo mukwate nti nkyali bizi omukyala omwami olina okubeerawo omukyala n'akusiimuula gwe omwami gwe batasiimuulangako ebintu ebyo binyuma era singa onoobeerawo olumu n'akusiimuulako togenda kuddamu kudduka omukyala yagambye senga nze omwami wange kati takimanyiza ye bati adduka emisinde akwata kattawulo n'afuutuka emisinde paka mu kinaabiro jjuukira wamala ezo ensonga obeera mukoowu nnyo oba okooye singa oba odduka ne werindigula ennume y'ekigo n'osirikiraawo nga bagamba nti omukyala yakusse beerawo okaakuwembejje akuleetere katunda akuweekoonye kubanga gy'oba ovudde munnange si kumpi wala wala bakuba n'abakuba eddakiika 5 n'akivaamu dakiika 3 n'amaliriza ate n'aweekera okufaako obufi n'agwa eri n'afuluuta n'agwa eri n'afuluuta oyo bimukola nga n'obusungu bukuluma kubanga takusuusizza gy'olaga ate agudde eri aweekera so si kirungi bannaye abaami mufube nnyo okulaba nga zino ensonga muzibeeramu nnyo abakyala mubaleke babasiimuule ekyakukola kyonna kkiriza abatakola ki abatakuloga abantu b'embaale bakyekanze nnyo nga bagamba senga lwaki bibeerawo ebyo ebintu lwaki bibeerawo nti ne mbagamba nti munnaye ffeno mu Buganda twakola ki twakuzibwa okukyalira ensiko
kwatandikira eno era abantu bonna ne bagenda nga bakola ki nga bakyagala. Era kati osanga omusajja n'abazungu kati babyagala. N'agamba senga nze njagala omukyala nga yakola ki nga yasika yakyalira ensiko. Ng'obuuza lwaki omuzungu abyagala? Kitegeeza birina omugaso. Ng'omukyala yenna omwami yenna ali eyo bambikiriza bakusiimuule. Enkumbi tezirina kye zirimu, ate enkumbi eraga obuyonjo bw'omukyala, enkumbi eraga okufaayo kw'omukyala, enkumbi eraga omukyala engeri gy'akwagalamu nti akwagala. Eraga omukyala nti omukyala ono mutendeke. Ne buli lw'obeera awo nga gwe tobyagala weesiimuza tawulo zijja kukukalabula. Omuntu w'omukyala omukose si wuwe oyo wadde gwe omuyina mu mpale otambula naye ku makya n'akawungeezi lunaku obeera naye naye si wuwe. Ayirinako nnyini ye. Era osanga olina gamba tuuka bulungi naye togaba ebintu byange weekuume. Naye nga gwe abirina mu ki? Nga gwe oyina mu mpale kitegeeza si bibyo by'oli. Kubanga yabinyumirwa gwe tobinyumirwa ate naawe onyumirwa kiri ku ye. Okitegeera? So ekintu ky'okusiimula kino kye mbadde njogerako. Abaami ekintu ky'okusiimula tekiri mu sitaani. Muleke bakyala bammwe babasiimuule. Kubanga kintu kiraga obuyonjo ate enkumbi erina emizizo gyayo oba erina emirimu gyayo emirala. Ekitali gya mu kisenge. Followinga YouTube channel yaffe eno ojja kubeera ng'otegeera migaso ki egyo emirala egy'enkumbi gyekola ng'ogyeko mu kisenge. Byonna tujja kuba tubireeta singa onoobeera nga oli ku Mabirizi Herbal Products Limited. Tubaagala nnyo, mwebale okusharinga, mwebale okulaba, mwebale n'okwagala Ssenga Mabirizi. Bangi nnyo mukuba amasimu ne mubuuza ebibuuzo era ebibuuzo byammwe ebyo ebimu mbiddamu ku mpewo ate ebirala bw'ofuna chance nga siri bize ne nkuddamu awo wennyini w'okoze eki w'okibuuza. Tokowa kubuuza nkubire essimu oneebuuzeeko. Enamba y'essimu yange eri 0704 737 711 ye namba yange y'essimu. Nsangibwa Emulago ku 2 nga ku chaachi ya Pastor Kakande. Otuuka karawundi awo nkubira bukubizi essimu oba ojja kukola ki oba ojja kunsanga. Waliwo yaze n'angamba nti senga oba abaami okwebikka n'abeera nga tayagala mukyala amulaba akasumuzo kaba katono. Yes, akasumuzo kabeera katono kituufu naye abamu babeera tebaagala kubalaba. Omanyi n'abaami balina ensonyi. Ng'oli tasobola kweteerawo omuntu kukola ki kumulaba. Naye nze ku lwange ngamba nti omuntu bw'oba omwagala kitegeeza olina okumwewa wenna. Tolina kumutya. Sooka omufuule mukwano gwo nga ne woyimirira wali n'ofuuwa togenda kijjamu tagenda kifunamu buzibu ate naye togenda kukola ki kwekangamu wadde. Mufuule mukwano gwo, tomuwuliramu nsonyi. Mukyala wo oba omwami wo oba osobola okumugamba ekintu kyonna ky'owulira ku mutima gwo. So omwami bw'omaliriza ensonga ezo okkiriza omukyala akuyooyote bulungi nnyo, akusiimuula akuggyako obukyafu obwo. Munnange muba mukooye. Kaakati lwaki nkuleka ogenda otomera ebisenge oyiweko amazzi agannyogoga ate nga nze oluusi mba nkyayagala tukole ki tudde mu kazannyo. Wano wabeerawo otuzi otubuguma tenategese obulungi kusiimuule bulungi nnyo osobole okuyimuka amangu. Ate gwe ogenda kwekubako mazzi gakola ki gannyogoga. Lwaki oyagala okundekera eyo ennyonta ate ntandika okunoonya omulala nti nno kanoonye gundi nti ajja akole ki amazisi nga gwe omwami weeyiyeeko otuzi otunnyogoga. Kkiriza nze egyo emirimu gyonna nze ngikole ki ngikole. Abasajja abamu babyagala abalala tebakola ki tebabyagala. Ate ababyagala bakyala we tebabikola. Eri omwami yangamba nti senga nze nayendako naye omukyala gye nayenda yankolera ebintu nze bye simanyi na kumanya. Nasooka n'entya n'eŋŋamba yiye omwana ono yabiyigirawa nga ndaba muto mu myaka. Naye ng'ekintu ekyo nkyagala bulijjo nkola ki
nkinoonya naye yakinkoya bulungi. N'agambirawo ono sigenda muleka bbali kamuwase muteeke ewaka. Naye ng'omukyala katakola ki? Tabikola. Kati ono yafuna credit okusinga ow'ewaka. Talina ye budde bw'ebyo naye ate ono akoze ekyabufunye ekyo ekimuweeseza naki? N'amaka. Tokiraba ekyo ekintu? Kirungi nnyo ate kikulu. Abakyala mukikole n'abaami mukkirize bakole ki? Bakibakole. Nze senga Mabirizi tova ku Mabirizi Herbal Products Limited nabagamba nti ebyokuyiga bingi nnyo ebikwatagana ku ddagala okwejjanjaba. Bw'oba oyagala okwejjanjaba ate nga wejjanjabisa obutonde goberera Mabirizi Herbal Products Limited. Bingi nnyo bikola ki? Bijja. Abalina ebirooto mubiweereze tujja kubivuunula wano eno bulungi nnyo. Weereza ku nnamba yange ya WhatsApp gye mbasomedde nja kubanga nkuddamu naye nkiddiramu ku mpewo sikiddiramu ku ssimu. Ennamba eri 0704737114. Ab'obusumuzi obutono mulekerawo okwebikka mujje mbawe eddagala okubeera nga musobola okufuna sayizi gye mukola ki? Gye mwagala. Nammwe ab'eddakiika 5 nze bwe nkufuna siddamu kubeera naawe paka nga ntegedde nti okoze eki? Oteeredde ekyo ekintu ekikola ki? Ekikutawaanya biwona. Just lwakuba abantu abamu abaliyo temukola ki? Temwefaako. Mbaagala nnyo mubeere bulungi.